Kati gano maji nga tutambula betudda wali eri emotoka ago maji waliwo obuwunga buno obwa soya kogenda okwongereza obulala ne buno tubujje mu supermarket buli samahawo bwa bbeeyi munko okusingako ku buli obulala ne balina engeri bo gye babipaakingamu balina ne kana akantu bakakola kati bakabanka ka apron kambulago waneeno era nabo bubaamu soya buno bulimuko soya enkejje mukene then n'ebirala kati wano waliwo akabox kamata kaneeno towagula akajjesa ya Madam Mimi so gwecho jokola ojja kuongerezaako ojja kufunayo ndowooza obumonde bwona bwofunyeeyo then oyongerezeyo kuba ne ku soya depends nga bwe kinaaba kiriye ala abaddezeewo neyanzanya na Madam Mimi neyanzanyo neyanzeeki mukama akuwa empiira zonna zeetaaga mu nsi eno. Kale ku mukutu gudati ko tusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa ku luguudo oluyitamu nga ludde Ensanje ebulobaawo makeup w'omulembe muntu alina omukolo styling decoration n'ebirala abakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda airport pickups tuzikolera ddala nnyo nkoonako tubeera nga tukukima ku kisaawe Entebbe tuze nga tukola emboozi za Mutoni yazaala abaana abasatu ne twagala tufollowing paka twabagala tugenda kukola paka nga tulabye abaana nti basobola okutambula then tulaba ati step enaabeekola kinaabeddakaawo naye tugenda kufollowinga paka twagala tulabe nti abaana batambula so tugenda mu ddwaliro buli lwakusatu era bino ogenda beera ng'obiraba mu programu yaffe eno olabe kyekyaliwo batuusewa biri bitya oba okitegedde bulungi nnyo naye Madam Mimi atusindisa tudde tukomewo abaana tubeeko kye tubaleetera era omuntu yomu yatuyamba kulaba nga tugenda mu ddwaliro ateekamu transport abaana bagenda okuba nga beekebejjebwa mu ddwaliro so abaana beetaaga ebimu ku bintu ebyenjawulo Mutoni sembeerakooko wano kati nnyo tulaba kaleke ebyokulya kina kyebatera okwogera kweyongere wano ebyokulya anti eri mu ddwaliro bakiyita ekipooli ekipooli oba kiri ekinyeebwa kye babawa ekinyeebwa kye babawa kyo bakiyita kinyeebwa naye emmere gye balina okulya bagiyita kipooli omikisinga emmere nga ogifumbye naye nga togisiise abula ogifumba ng'akamonde noteekamu ekinyeebwa noteekamu kamukene noteekamu ennyama ensekule ebintu bwe bityo n'obawa then n'obuugi nga bulimu ekiriisa emabegako baatuweereza amata ng'atambuddeko gatambudde era gaweddemu liiro gaweddemu then wayogera ku bumonde waliwo amagi agaba geetaagisa babeere nga bafuna ku magi n'ebirala so tulina ebimu bye tuzzeekooko nabyo wanene bye baatuwadde namwe kuyinza okuba nga namwe mutetenkaniza kuba abantu batuyambako buyambye baba tebasobodde kufuna then baba tebafunye baba bafunye nga batuweereza ne waliwo omuwala gwe nakugamba yagamba nga okubeera nga tuweerezaayo amagi so amagi tuwaguze tuzze nago then waliwo n'ebirala wano katulabe enjo okukola ffenna omulimu oba osembera bw'osigala eyo nga loboti basi kutegeera kati gano magi nga tutambula betudda wali eri emotoka ago magi waliwo omwana gwenkulabye naye wazze kukwatirako aliwa ago magi waffe gwenda bakale gwakuwa ago magi ng'oli omuwala bwe yagamba ennya lye ndyerabidde so yagamba okuba nga tuguyangayo tray y'amagi so geego enjo dda wano bwoti mind about light so geego wano emabega waliwo obuwunga buno obwa soya kogenda okwongereza obulala ne buno tubujje mu supermarket buli samahawo bwa bbeeyi munko okusingako ku buli obulala ne balina engeri bo gye babipaakingamu balina ne kana akantu bakakola kati bakabanka ka apron kambulago waneeno era nabo bubaamu soya buno bulimuko soya enkejje mukene then n'ebirala maganjo yes kati waliwo buno kojja waliwo oli yalinga akuleta rigo twagulako then kojja okuba nga oyongereza obulala kati wano waliwo akabox kamata kaneeno towagula akajjesa kona akabox kamata akajangu teli kyachogenda kwongera kujangu so kujangu nabyo jangu tumetwagala ffe kugenda obudde bugenze situla
Ate bizitowa. Lwaki bizitowa. Kati so byebyo chokola kogenda okwongerezaako kwa akasente ketusigazzaako wano batuweereza akasente kabadde katintini. Madam Mimi. So gwe kyojja okukola ojja kwongerezaako ojja kufunayo ndowooza obumonde bwona bufunyeeyo. Then oyongerezeyo kuba ne ku soya. Depends nga bwe kinaaba kiri. Kale so. Yes ekyo Abampuliza bonna n'abandaba mbeebaza nnyo neyanzanyo neyanziike. Ala abaddizeewo neyanzanyo naddala Madamu Mimi neyanzanyo neyanziike Mukama akuwa empiira zonna zeetaaga mu nsi eno. Neyanzanyo neyanziike ndi musanyufu nnyo nnyo. Nawe Sonko weebale nnyo Mukama akuwa obulamu. Bo balese bali batya abato? Balungi balidde beebase. Beebaseemuko. Kati so kyekyo amatoga amanyi bulungi nga bagakonyola ugakozesa buli kimu okimanyi kati so funayo ko obumonde amagi gaago sobola okubiramu egiyo kongala ekubwokola then obeere ng'obateeramu then obulamu butambulirawo mpola mpola. Kale twebaza mwana agenda masono okubeera nga mutugoberera gye musinzira okubeera nga mutulaba. So ye Mutoni twagala tulaba abaana nga basobola okuba nga bakola ki nga batambula abulamu beere nga bakola ki nga bugenda maaso. Nyera ngeze Sonko Muhammad mwongere okubeera nga mutugoberera katubalage olwokusatu eddwaliro nga bwe libadde abaana bali batya balina kasenyiga tugambe katereddemuuko then program yonna nga bwe twagenda mu ddwaliro n'okuvaayo okudda nga bigenda okubeera nga bitambula abatugoberera mwebale nnyo mwongere okufollowinga paka abaana baffe lwe banaaba ng'ate batandise okuba nga batambula nga basobola omutuma ku dduuka. So olina kyogambayo? Kyonna kyeŋŋambayo just Mukama abakuume bonna abannyamba abawe buli kimu kimwetaaga. Okay, kale katweyongereyo mu maaso banywanyi. Kale ku mukutu gutandika olusinziro okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuze tubakolera emboozi ya Mutoni Eyazaala abaana abasatu omulundi ogumu naye buli wiiki buli lwakusatu tuba tulina okubaleeta mu ddwaliro mwana mugimu okulaba nga ate bagenda mu maaso n'okulaba nga bakebejjebwa omubuulira ki ekituufu ekyokukolebwa okulaba nga abaana bano basobola okuba nga batambula. Abaana balina emyezi giri 10 weddu naye tebannaba kutandika kuyimirira bulungi naye waliwo ka improvement akaliwo nga bwagenda ogenda maaso kubanga akunnyonnyola okuba we twabasangira up to now. Madam Mimi akiwoomyemu nnyo omutwe atufacilitatinga bwe tujja mu ddwaliro eno okulaba nti entambula ebaawo nteekamu effuta tunobeera nga te nga tukola ki atujja. Nenyongera okujjukiza Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba makeup w'omulembe ayina embaga graduation styling enviiri okutimba n'ebirala bwekwata Betty ojjaba oli mu kintu kyennyini njagala okutegeeza. Akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups bw'obanga onkonyeko ku simu nkukima ku kisaawe Entebbe nembeera nga ate nkusaabaza paka waka. Okay, Mutoni osiibye otya leero? Nasiibye bulungi ssebo mwasiibye mutya? Tuli obulamu buli butya? Tuli wa Mutoni? Obulamu si bubi bulungi. Babebi bali batya abo? Babebi baffe bagenda batereera kuba akasenyiga ke katuleetera ebyo ebizibu kiro ne zeesalako. Baali bafuna akasenyiga? Nga tebanywa bulungi naye kati we kaawonye bali kunywa bulungi bukiro bwaffe bugenda kukomawo bulungi. Kasenyiga kaawonedde ddala oba? Kaawonedde ddala kuba waliwo eyasindika ka message ku YouTube yo n'agamba tutabule galiki. Waliko ng'ofollowinga? Naliko. Okay, n'ogenda n'osoma comments? Then ne tutabulawo ka galiki ne tubawo. Galiki naki yeka? Yeka omusekula n'omuteeka mu mazzi agaliwo. Agaliwo ge gatage gabuguma? Agabugumamu n'omuwa. Kakola bulungi nnyo kanguya. Okay. Tewakozesa. Bana ekyo bulijjo tubadde nga tubagamba abantu ababeera ku channel yaffe toyinza obba nga tolina buyambi bwa ssente bw'oyinza kuweereza naye singa oba nga olina amagezi ageesigika osobola obba nga otuwa amagezi ago kati ng'oyo bwe yakola
kyatuyamba tewalaba linnya lya muntu oyo yakomentinga nga atuwa ku magezi ago sijjukira bulungi naye weebale abatufollowinga abatufollowinga kimanyi weetegedde bulungi nnyo eyatuwa amagezi ago agaggaliki so komenti zino zisomebwa so era zasomebwa nga bwe bakunyonnyodde awo era kyatukoledde so bonna kati zenyiga yawonye bonna yawonye bulungi nnyo kati results zibadde zitya leero omulundi gwakomeka nga tujja gwakusatu gwakuna leero omulundi gwakusatu ogwasooka baali bali wansi ne tukomawo omulundi omulala ne bagamba zeesaze leero omulundi gwakusatu oba gwakuna kuba gwasooka bapima nga bagamba badde baloka kati nnyo okonziba ne tujja ogwokubiri ne batugamba beeyongeddeko ne tukomawo ogwokusatu gwakebuke busaze nga basaze weight olwa ssenyiga oyo gwe baafuna n'oli we yalwala omusujja jjukira bonna temperature ebeerera y'emu naye yali alwadde omusujja kati so leero tugenze okukomawo mulundi ogwokuna ne bagamba batya neera bw'obongeddemu bakyali kale wali eri kuba balinda simusilentingamu awo balinda bannaabwe okulinda bannaabwe batya kati oli wabanga alina 4.8 ono alina 5.1 ono alina 5.0 paka balina olinda oli munnaabwe naye aweze 5 ani beerinda omuntu ayinza kula n'aleka munne tasobola beerinda kati tebayongeddeeko oli yeka yayongeddeeko kuba luli twamuleta nga ali 4.6 ayongeddeko kamu kati ali 4.7 bano basigaliddewo muze baalimu luli eri okay kati so leero results zizaamuko ku ssuubi zizaamuko ku maanyi kati ate ewaka mu mbeera zaabwe balina kati bye bakolako bye bayite bakola luli kati nga babikola batuula kati batandise okutambuza emikono okugiddayo baagala tandika kwavula okuta kwe kutya okuta emikono nti bw'atuula asobola okukula n'akuba mu ngalo n'abanga tasimba emikono wansi naye luli baali tebakikola before so bagenze bongera okuimprovinga bannaye abatugoberera olaba omuntu obeera na mwana omu abamu n'odduka responsibility oba nakkaabya n'osula nga otunula kati ate olongooza dde abaana basatu omulundi gumu nga Mutoni bwe yakola so twebaza mwenna abagezaako kulaba nti mutukwasaganyizaako paka okutuuka ate wano tukoze eki wetutuuseeko okay Mutoni alina abantu kyobagamba eka program eyo tukoze katonotono abantu just kubaako update naki ekigenda mu maaso kintu kiri kitya kakiiko oyinza okubagamba alinako obongerayo abantu just mbabaza bwebaza kyokka kyebakola okay era neyanza nnyo ndamusanyufu nnyo abanyamba ndi musanyufu nnyo nala abadiziremu okay so twongera okwebaza Madam Mimi olw'okuba nti like okwata family ezimu kuze tulaga n'ogifuula part of your family again oba okiraba so Madam Mimi bannange atuyambako era atuyambirako ddala nnyo okulaba nga ate ebyentambula tusobola okuba nga tubikwasaganya ebyokulya kuba kati abaana baba advising okuba nga babawa ku byokulya ebyokulya bakuwa advising byakulya kitubulireko obumonde amatooke kale emmere eri soft gyebasobola okulya netabaleetera kizibu mu lubuto ebyokunywa bino nga juice emiyembe emicungwa mapapaali wotameroni ebintu ng'ebyo bikajjo then ne vegetables sukuma wiki nakati gobe n'ennyama n'ekyennyanja obawo emiwula n'okola ki ekyennyanja bwenkoba nti ennyama bagamba tugikola okuwuta n'oba ennyama ng'eringa obuugi ng'ekoze bye baatugamba then nekeeyo bazanyisa balina obeera n'ebyokuzanyisa okay waliwo omwana omuwala kisaakye yatugamba ajja kubanga atuyambako ku nsonga y'amagi abeere nga atufunirangayo amagi nga bwe gaggwawo ng'aweerezayo tray y'amagi twamubalira ennaku so nabadde ndi awo n'akomawo kisaakye n'abeera nga atuwadde tray y'amagi yasindise omutwalo gw'ensimbi gumu n'ekitundu ng'ebbeeyi y'amagi bwetyo bweri kati saakasente ako tukayina twagala oddemu okagulemu amagi abaana bo
okole ky'olina okukola kubasotera baliemu egiyooke babeere nga tebasobola okubanga bongera okufuna amaanyi. Kale mukutuguluta nti kosinze okubeera nga tukuweereza tukusiibudde enjo yali ku kamera olunaku olwaleero tujja kuba nga twongera okukomawo ku updates endala ezisingako awo ku bino ebigenda mu maaso mubeere bulungi. Okay, kati babagambye ki mu ddwaliro? Anti era ebya bulijjo tulina okuba nga tubaliisa bulungi n'ebintu ebigenda oba making so that babeere healthy. Okay, naye obuugi bwa soya bukyaliyo? Wasigaddemu kamu. Wasigaddemu kamu. Obumonde bwo bwaweddemu. Okay. Ate amagi waliwo eyagamba ajja babuliranga amagi oyo mwami Mohamed era baweereza tray baweerezayo sente za tray batuweerezayo za tray yamaze dde omuweereza naye obuugi bwa soya n'obumonde n'amata gaweddemu n'amata gasigaddemu buntu 6. Okay. Naye nga obalaba nti kiro zeyongeddeko luli zaali zeesazeewo. Naye kati zizzeewo ziri ezaaluye eri kati kyemmanyi we tunaddeyo olwekusa tujja kuba zeeyongeddeko. Naye kati batandise okuguma mu magulu. Batandise okuguma. Naye mwali nammwe mugayaddemu bambi kati olaba ekifemulago kye mugenda tebakiraako ssente naye abantu abasinga mu Kampala tebakimanyi. Bazungu be bakiteekamu ssente ekyo ekifo si gavumenti ya Uganda bazungu ba UNICEF be bakiteekamu ssente. Gavumenti si sente leetayo 10,000 leetayo 12,000. Naye bambi abazadde abasinga mu Kampala ate tebakimanyi ogwo gw'omukisa omubi oguliwo. Anti abasinga balowooza bya ssente. Naffe twali tumanyi bya ssente. Awo tewali asobola kujja ku ssente. Naye twebaza Mukama nti twabateeka ku program. Mukama atusobosezza ne tubateeka ku programu kubanga abaana bonno baali bagenda kugongobala. Okimanyi baali bagenda kugongobala? Yesu. Era kyali kisa kya Mukama eyakuleetera Muhammad oyo Muhammad yakusanga wasimanyi kyali kisa kya Mukama. Yansanga waka nti Nakafu tuli banneiba. ebyo tobyogera. Bannakafu bagamba ki? Be bali balungi. Naye twebaza Mukama bambi nti kati bagenda mpola mpola kati kaneekwate endabe bambi obumonde n'okugibwa abaana. Tujja kuba tweyanziza nnyo maama tweyanziza. Ate taata gyali mulungi. Gyali mulungi. Abadde agenze kukola? Agenze kukola. Kale tujja kwewuliza. Kale maama. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko. Kale. Ala akuddizeewo. Kale siba bulungi. Kale nammwe musibe bulungi. Mwami Mohamed. Wangi nyabo. Kale ssebo weebale nnyo weebalire ddala tujja kwewuliza. Kale nyabo. Kale naye weebale bannaaye.
Naawe tewali bategedde eyo. Twali bategedde. Kitegeera. Ogambye nti kyali kisa kya Mukama kubanga abaana baali bagenda kugongobala. Era oli yatugamba nti tayimu ebadde ebulayo ntono nnyo bwe baalize nga bagongobadde baadde bajja bateeka ku kitanda. Obeera n'abaali ku kitanda tubalabayo. Wadde ekitanda n'abeerayo nga myezi 6 ali mulago. Wabula. Kitegeera. Ya. Kale ssebo tukyakwenyiza. Kale nnyama. Beera bulungi. Kale n'omubiri. Kale.